Tuba tuyingiddewo Anti-Prejan TV wano twakusuubiza nti tugenda kuba tukutuusaako olugambo lwonna olw'enjawulo. Oyagala okumanya audio celebrity gossip, ani yakubye ani, ki ekigenda mu maaso mu entertainment industry, ki ekigenda mu maaso mu music industry. Naye teweerabira tetukoma ku ekyo, tuba tukutuusaako ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Oyagala okumanya ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso ku baseleebu bo, omuntu gw'osinga okwagala, abayimbi bo, ba fashion designer bo, ebyo byonna tuba tubikutuusaako wano ku Prejan Media TV. Naye nga sinnabagenda mu story yaffe ey'olwaleero, kansooka okubeebaza mwenna abasubscribinga ku page yaffe eya YouTube. Twabaagala nnyo era mwebale nnyo okutuwagira. Naye teweerabira ne ku Facebook tubeerayo era tuba tukutuusaako stories zo ez'enjawulo. Oyina story gy'owulidde oyagala ogikakasa, togikakasa, owulira lugambo kino bwe kiti ne bwe kiti, nawulidde Judith Babirye yakoze bw'ati ne bw'ati, nawulidde nti waliwo omuyimbi yakoze bwe kiti ne bwe kiti, Selebo yakoze bwe kiti ne bwe kiti. Wano ku Prejan Media TV ebyo byonna tuba tubikutuusaako well clarified, tetulimba ensonga nga bweri wegikutuusaako. Ate nga tetukoma kutuusaako nsonga zokka, naye we dig deep ne tukakasa amazima. Kiki ekyatuusewo, ki ekiri behind this, ki ekyatuusewo, ono lwaki yakoze kino, ono lwaki beekubye, oluyimba olutalo, byonna tubeera tubikutuusaako. Naye nga saagala nkuwanvuye mu story yaffe ey'olwaleero. Gano amawulire bannayeega nnaku, manyi weekend biba bikujjuko, buli omu aba akyakala, kuba kukyakala. Twabadde mu Rolex Festival, twabadde ebikujjuko bibeera bingi, naye nga twabadde awo. Aliwo eggulire eryatuguddeko ne tugamba nina ggulire, abantu baffe balina okulimanya, abantu baffe balina okukakasa amazima, ki ekigenda mu maaso. Well, fenna tumanyi omuyimbi gwe bayita Judith Babirye. Fenna twagala nnyo Judith Babirye. She's a very respectable person, mukyala mulungi nnyo, omukyala yeew'ekitiibwa, omukyala inspiring abavubuka bangi ab'enjawulo okusobola okuba nga bamugoberera, bamulabirako okukola ebintu eby'enjawulo. Mukyala waggunjibwa, mukyala wa ddembe. Naye twalaba nga omwaka oguwedde Judith Babirye omwami we gwe yali afubye omupya, njogera ku member of parliament Paul Mukasa Sebulime. Well, yavaayo omwaka oguwedde, that was March, yes, mu mwezi ogwokusatu ogwa March, yavaayo n'ayanjula Judith Babirye, n'asooka mutwala Judith n'asooka atwala omwami Sebulime mu bakadde be n'amwanjula. Bannange yaleeta ebintu ekitaali wali. Judith yenna yashanna, naye yadda buto ng'oyinza okugamba bannange nga omutuuko oyinza okugamba wa myaka 18. Aba Prejan Media TV era twaliwo, bino byonna twabikutuusaako, twali basanyufu nnyo bannaye. Judith Babirye bamwanjudde, muwala we wali twamulaba, she was so happy. Judith Babirye yali musanyufu nnyo, omwami yali musanyufu. Naye nga anaba kuyanjula Judith Babirye, ono omwami Sebulime yalina already omukyala ewaka. Yes, yalina omukyala ewaka era gwe yali akola ki, gwe yali ayanjula. Omukyala wono yali wa maka, omukyala we yali wa maka before nga tanabakola ki kuyanjula Judith Babirye. Omukyala ono twawulira nga yakukuluma nnyo, like she said a lot, bambi kyamuluma nnyo okubanga Judith Babirye ye yakitwalanga Judith Babirye yali abbya ani omwami we, era yakukuluma nnyo. Yavaayo ku social media platforms ez'enjawulo n'akolomera Judith Babirye n'amugamba nti omwami oyo wange nzekka era temugenda kuwangaala. Obviously something will come up and you guys will break up. Well, bwe twawulira amawulire gano nesooka netwesikamu netugamba oyo omukyala nga Judith Babirye tasobola kukola ki, tasobola kubanga abbye mwami Sebulime. Maybe batuuka ku ntegeerezeganya, kitegeera fine. Tulabye abaami bangi babeera married ne bafuna ebizibu eby'enjawulo, n'alekawo omukyala we n'agenda n'afuna omulala. Ekyo kyetwakirwako ne tugamba pasita waffe omulamba tasobola kubanga abbye omwami nga Sebulime mu maka ge. Obviously maybe they had a misunderstanding, then n'aleka mukyala we n'ajja n'afuna ani Judith Babirye. Naye nga guno omwaka, like gino emyezi egiyise, twasooka ne tuwulirako nti Judith Babirye yagenze USA. Well, mbu yagenze mu United States of America. Ne tugamba iye wano ku Prejan Media TV tuba twagala okukakasa amazima ne tufollowing eno story. Ne twagala okumanya Judith Babirye kyekyamututte wa United States of America. Well, ngambo zayitinga n'abamu ne bagamba Judith Babirye
agenze kufunamu ka resto kitegeera agenze kuwummulamu agenze kwewummuzaamu obitegeera Uganda stress akola nnyo kati agenze kufunamu kaseera kaddembe naye ekyakisinga okutwewuunyisa nti Judith Babirye teyagenda na mwami we nga omanyi bali bakanjula lava we tijja obitegeera obviously bandigenze nga kapo ne bagenda ebweru ne bakola ki ne bawummula naye Judith Babirye teyagenda na mwami we yagenda yekka era nga ffe Projan Media TV tuba twagala okumanya twagenda nifulungendo sorry ne twagala okumanya ye Judith Babirye lwaki ageze yekka lwaki mwami Sebulime Paul Mukasa amulese mu Uganda kati nno twabadde awo over the weekend tuli mu Rolex Festival twetala tukola zi interviews enjawulo shibaba n'obumanyi Rolex Festival yabadde yamaanyi nnyo nga tufuna akasimu nga batugamba nti nno mukyali eyo mu Rolex Festival naye mwami Sebulime Paul Mukasa ali kwanjula mukyala we Lukia Nalongo gwe yali yalekawo okutwala Judith Babirye kino kyatukubye wala wali tetwaluddewo Rolex Festival yali tennaggwa ne tugamba linegulire fe abalina okusooka okulituusa ku bantu baffe abalungi wetu ne tutambula ne tugenda nga twagala tumanye omukolo guli wa bituufu abantu byeboogera oba abantu bawayiza anti abantu bamanyi bakola ki bamanyi nnyo okuwayiriza baserebu mukyala Judith Babirye ne tugamba tulina okumanya omukolo we guli wetyo nga tutuuka naye waabadde security yabadde yamaanyi nnyo nga wokiwulira abantu babadde bangi naye nga bayise abantu balondemu guno omukolo in fact abantu ba media abasinga baadde tebagumanyiiko era nga gasookedde wano waffe we twagafunye tusooka ne tugasatulatinga mu bannaffe bano abalala aba media netugamba bannaye security yabadde so tight nga tolina nawoyisa kigere naye ngeri omukolo gugenda mu maaso nga mwami Sebulime azze maka ga mukyala Lukia gye bamuzaala azze kumwanjula netwewuunya nnyo netugamba yiye ate abadde yakanjula Judith Babirye kale ate mukyala Lukia ate amwanjudde kiki bafunyemu obutakkaanya omukyala Judith Babirye yamusuddewo kiki ekigenda mu maaso wali twagenza okulaba bulungi okwetegereza ng'abantu balondemu be baayise ng'abantu batini ddala ndoza bayiseemu ba close friends bokka obviously abantu ab'emikwano egy'okulusegere era guno omukolo kyabadde kizibu okumanya nti n'omukolo gukola ki gugenda mu maaso wetwategerera ebintu gamba yiyi oba mukyala Lukia yakolomera nnyo munne ekyo bulaba bafunemu obutakkaanya we twagenza okufuna amawulire malala ne batugamba nti ne mukyala Judith Babirye MP waffe omu bw'ati gospel singa waffe omu bw'ati nti ekyamutwala US imbu yali basooka kola ki kufuna butakkaanya naani n'omwami we mwami Sebulime Mukasa Paul basooka kufuna butakkaanya y'ensonga lwaki yagenda ebweru era ndooza yategeerako ne ku kino ekyokukola ki ekyokwanjula mukyala Lukia nti bawe baali bamedinze up ne mukyala we yasooka era nga bategeka kukola ki kwanjula kana amawulire tegatwesiza bulungi nnyo bami ne tusasula mukyala waffe Judith Babirye ne tugamba banaye omukyala nga yakiguddeko omukazi wattu yali yeekuumye si muntu gwali osanga nti akola ki yenyigira mu bintu by'abasajja yenyigira mu bintu by'obufumbo tumulaba ng'alina first born we kiwala kye kirungi ennyo Judith Babirye amaze ebbanga nga takola kitalina mwami mulala era kino etwakiwulire ne twenyamira nnyo tugamba mukyala wattu bambi ng'akiguddeko era twawuliddeko nti banna ababiri mukyala Lukia ne mwami Sebulime bapepeya bali babiri bwe bati osaana okugamba bakeeraba era omukyala nga baadde bamwanjula emikolo gigenda mu maaso n'asuubiza abantu n'agamba kati nno kuno okwanjula kuwedde embaga yeddako kino kyatukubye wala ne tugamba bannaaye ebintu nga bigenda laavu amangu ageeyi omwami alina ke yamukoze alina ke yamuliisizza kyekigenda mu maaso we twawuliddeko ne tuwulira nga ne tugamba nti mwami Sebulime asuubiza mukyala Judith Babirye embaga semawuuno era wano ku Projan Media TV tugenda kuba tukutuusako bino byonna mu bujjuvu weekumire ku YouTube channel yaffe ne Facebook tugenda kuba byonna tubikutuusako webale kwekumira ku Projan Media TV.